Abamu ku baasomerako ku Yunivaasit y'e Makerere bakunganide mu kibangirizi kya Freedom Square ku kijjulo ekyatuumiddwa Alumni Home Welcoming Dinner okubaganya ebirowoozo nga beetegekera ebikujjuko bya Yunivaasit eno eby'emyaka 10 bukyanga litandikibwawo. Akulira Vision Group Doni Wanyama, Prof Mondo Kagonyera, akulira KCCA Dothe Kisaka babaddeyo saako chancellor wa Yunivaasit eno Prof Ezra Suruma n'omumyuka we Barnabas Nawangwe. Profesa Barnabas Nawangwe ayogedde ku lugendo lwa Yunivaasit okuviira ddala mu mwaka ogwali ku 2020 ne bye basobodde okutuukako. Ategeeza nti ettendekero lino lya nkizo mu nkulaakulana y'eggwanga ne Africa okutwaliza awamu. Makerere has been at the forefront of groundbreaking developments such as the discovery of Burkitt's lymphoma, the use of nevirapine to prevent HIV transmission in childbirth, the development of rapid diagnostic kits for Ebola, and more recently for COVID-19. Akulira Vision Group Doni Wanyama ayogedde ku bijaguzo eby'emyaka 10 era ng'aliko n'obubaka bw'asibiridde abaasomerako ku Yunivaasit eno. The challenge to you is to ask not what Makerere can do for you, but rather what you should be able to do for Makerere. And I hope that we shall use this dinner to reflect on what contribution we as the alumni can make to this university. Magi Kigoza alambuludde ku nteekateeka egenda okuyambako ku bayizi abalemereddwa okusasula fees n'okulaakulanya ettendekero lino. Because we want everyone who has an opportunity to come to Makerere. You cannot just raise the fees, although I'm sure there would be enough people to pay. But you can't do that because you've got to be fair. So we need to raise funds. Professor Ezra Suruma asabye abaasomerako ku Yunivaasit eno okusitula omutindo gw'ebitundu gyebawangaalira baleko omukululo. All of us, our knowledge, the degrees that we give you have meaning only insofar as we impact the livelihoods of our people. Abalala abaasomerako e Makerere boogedde ku lugendo lwabwe olw'ebyenjigiriza ne basobodde okutuukako. This is the same place where I received the proposal for the man who I've been married to for the last 32 years. I came as a student, but I left with hundreds of friends. I left with great networks that have made my life much easier. Disani Mutiava yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.